kati munaye mbu omusambwa guba gujja olaba musajja nga tandise omunyonyogera kumukwatira kola ki njukira yabiraba gwe tobiraba biki okitegeera kati awo we bava omusajja ne yekola ki kati mukusooka neno omusambwa omusajja guba gutandise okukozesa omukazi gujjira mu kifaananyi kya bbaawo oba weebase abanga bbaawo naye ng'alina amaanyi mangi nnyo agatali ga bulijjo kati bw'ogenda ng'ogenze okimanyiira bbaawo ne bw'aba taliiwo ogwo omusambwa busobola okujja ne gukweyolokera ne weebaka nagwo naye mukyala ali bulungi alina buli kimu naye nga obufumbo eri abukaaba era ye mukyala ajja n'akunyumiza oba tebagaana binyumyako simanyi kuba ye abinyumya tebimukosa oyo omukyala takirinaako buzibu abijja mu kamwa ke ng'azze kunona ddagala ly'amazzi ngamba nkubuulire owulira mpi ku mabinambu oba okaze ku olwo bannange treasure oyina embo nga tomanyi gye biva omukyala gyali kati oyo omukyala okumpa eyo story asulira yaliwo okubeerawo nti kwegatta ate naŋŋamba sex already mukola kati ki ekigenda okunzija mu bufumbo bwange kati yakita ekyokwegatta ne bbaawe yeegatta n'amagini balina ennaku aliwo lwe yeegattira ennaku ezooli n'ennaku ezoono naye kati ebyamaanyi bye yamanyiira eby'omusambwa mbu kati ate bye bimunyumira okusinga bbaawe ng'ali ku nakyo era ku olwo akitegeera nti bbaawe talina ate ne bbaawe kati interest ntono kuba kati azina mu jini omukazi Anange treasure care products oyina emboozi bali abo baba babiri essajja n'ekkazi so yeyo saddaaka yaabwe naye balina buli kimu ate bagagga nnyo bw'otuuka ku kikomera weegomba naye nga oyingirayo oyinza obutafumbayo naye webatyo webafuna ssente kujja kukugulako ne bakusikamu kujja era mwegendereze webakugulako ekintu omuntu yenna ng'akuwadde ssente nnyingi ne bw'oba oziggye ku mobile money sooka ozirekawo nga tozigasse mu zino endala otherwise ojja kunenya abantu nti bakubbye kumbe bo baggyeko ezaabwe anaggwe nga baggyeko ezaabwe so ebyo ebintu nze nalimbi wakana paka nga kituuseewo ku oyo gundi kati lumu namugamba munaye ojja tukole n'amabina kuba omuzimu egwagalira ebigaaga amabina go tegukole ngamba nzija mwana mukamukaga talina figa ali awo omubiri mutono omubiri mwegubulamu so mukomugagga namuyita tukole amabina naye akasente ke baaba okatya namukuba batoolako ezaabwe salawe yali wakubiri oyo mukyala kati nga yasooka yavaamu naye omukyala watuukira okulekawo amaka agatunula ng'omuntu n'agenda wabaawo ensonga kati ono najja nga muwala muto kati bali erisa oyo omukyala gwe yafuna ye yanyumizaako sisita wange ne yali abeerayo kati ekibuuzi tonna kwe kukifuna obulungi so issues ze balina oba sacrifices gye baakola ewaka waliwo omuti ogwo muti gulina okubanga guweebwa amata buli lunaku baguyiwako amata baguteeka ku muti bagasa ku muti omuti tegukula naye tegukala naye nga muto bwe guti muto oguli awo emabbali kati bayiwawo amata balina making sure nti temuli mazzi gonna era omuti ogwo we batagufukirira amazzi wabaawo ekituukawo kati nga buli 31 balina okukola saddaaka y'ente kwogwo omuti ogutakula omuti eki kimuli gwa mutugunda batuukira ofuna ssente nga byayiseemu bingi nkusabira mulongo ssente ozifune nakwata ssente nga bwe bazimpa ku poliisi mu bulumi obungi like bali balaba bawininze after all bawininze ssente nzibaddiza olw'ensonga nali njagala ekifo mwe nali nkolera kuba nali nkifunamu ate nga nsevinga nze nga ne bwe nfuna emitwalo ejja kuba obumonde oba okola buli mu ssente by the way chips kati ng'olunaku ne bwe nfuna amagoba ga mitwalo 5 making sure nti ena
saving yes ate wenkola saving ne bwe mba nfunye emitwalo ena kitundu at least ndi ekikomando ne saving ena nga bwentyo bwenkola nga mukama mugamba at least mu myaka eja mbeeko kyenkola nve wano mu kifo kati naye nekwata sente nenzimuwa nensigala mu kifo nendowooza bigenda kuggwa naye basigala bantambulirako buli lunaku angobaganya oyo omusajja ABC biki ne ngamba omusajja ono kati nafuna chance nti oyo omusajja si ye yali nannyini kifo omutuufu naye waliwo landlord eyali ku ntikko waneeno bakozi bannange bampisa bubi ate ne landlord tafaayo ate naye ayongera kukola ki kumpisa bubi ne mubulira story yonna nangamba kwata ennamba yange nja kukubire onkubireko enkya nkubuulira ekiddako ngene nkwata ennamba enkya we bwatya ne mukubira mugamba nze Mulongo ABC nangamba kale jangu wano tusisinkane nakwalabye jangu wano tusinkane ebyo byonna bijja kuggwa nga ngamba mukama weebala osanga nnabeera nfo mu mirembe ate omusajja namusisinkana namusanga nawo Mengo ng'alina akamotoka nga omanye emmotoka z'abasajja abakulu enkadde kadde temuba esi akuyingiza asibyewo mbu munyumiza omwemboozi n'otuyana nga mugamba naye sebo abasajja abakadde abakulukulu kale si mukadde naye ng'akuliridde mu myaka ate nga n'emmotoka nkadde temuba esi ate bubaamu like akaswa kakulu tebasobola teekamu perfume obviously nga ez'abavubuka kati emmotoka gy'oyingira nga ewunya kalalume Katulanjulire Aljami Tours and Travel abasangibwa ku kizimbe kya Muganzirwaza level eyokubiri room number SW3 bakuyamba okufuna visa tuyambako tours and travel companies okufunira bakasoma baazo visa ez'ensi ez'enjawulo bakulambuza ebifo eby'enjawulo mu nsi yonna bakola hotel booking bakulambuza mu game parks national parks zoo tour balina ne holiday packages omuli return ticket travel insurance day trip arrangements aba Aljami Tours and Travel basangibwa ku kizimbe kya Muganzirwaza level eyokubiri room number SW3 oba bafune ku ssimu 0754279493 oba +971 5547778 ate zirine ku WhatsApp. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba tuline Treasure Care Products nkakaza mwamulabako last week but one ya trending anyo ku TikTok awo mukomezaawo n'olunaku olwaleero omwana ono banaye mulungi nina bye mwagalako ye ng'omuntu yeerabirira yeefaako naye bw'oba oli mupya nyiga akagambo ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako bulambalamba oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok beera ng'otufollowingako bulambalamba ng'onkyaye kwagala nnyo sobola kukyala kateeke wano wenkalabira ennaku zino kano sikyakeesiga ng'onkyaye maada badde nkunoonya nga sikufuna nawe wafuuka wa bbula sooka obuze ku batulaba abatulaba muli mutya kansubire muli bulungi nze Treasure CEO Treasure Care Products abasangibwa Ekyengera ya zegwe mulabako wano nateero mulungi okwo oli oti abasajja bo bali batya bakyakusumbuwa bali abakubba abafere bamala ne banneesonyiwa naye wabula asitanayingizaamu kamera ndowooza ne bagamba ebiddamu kuba nabo baabiraba ndowooza ne bagamba bagenda ennyo ekiddako bapostinga kano kaki nagwe kaki kayambako ku baami bano abaami abazina akatone yogera nnyo twagala tutegeere kano k'okutte kaki abaami abatalaga ebitundu by'ekyama nga tebasobola simbula bulungi mbalaasi abakaddiye emyaka simanya pressure ania then n'abakyala batalina bulungi appetite n'abakyala kamuyambako appetite kabuza otulo tekabuza tulo mpulira bagana kofi kaleeta muyime era otulo tujja kubula ng'oyimi
era abakazi sibagaliza naddala nga si mufumbo kinyuma nnyo kinyuma nnyo ate n'omusajja kisinzira atambula kyenkana kikuba oyinza okukanywa nga ye alina obwagazi butono ate n'omuteeka ku bunkenke kubanga kalalamu era abasajja mbakubiriza mwenna abatalina amaanyi kalungi olw'ensonga kakolera nawo sobola okukafuna n'ofunayo piisi emu bwe bati n'ogiteeka ku kikopo ky'amazzi agookya n'onywa wiiki namba n'osigala ng'oli kwalaali ng'omukazi biggwa bulungi nnyo n'atakumalaako mirembe ekiro ng'akuyita naye nga tolina maanyi. Nkitegeera. Kati sooka obuuze ku batulaba. Banaye abatulaba mbaagala nnyo mwebale kubeerako mwebale followinga Adija mwebale kumwagala then mwabatanaba subscribinga please do it kubanga bingi bye mugenda omumanya temugenda subwa kituufu Madda kati obulamu butambula butyasooka ombuulire leero olinayo mboozi kyonnyumiza omanyi njagala nnyo emboozi zo zinkolera mwana gwe emboozi ya bizinensi ennaku zino okimanyi nti waliwo client gwosobola okukolako n'akuwa ssente bulungi kaŋŋamba akusasudde emitwalo nga 14 omusanvu n'ogubala nga teguliimu just a minute omuntu n'akuwa ssente n'oziteeka mu nsawo n'ogenda okutuuka ewaka kasente teziriimu ya boda be bakola delivery kati oyinza olowooza nze wekyatuuka kuwa boda nalowooza wa boda yanzibye paka wekyatuuka directly ku mulimu ng'omukyala yazze nangulako ebintu sebo naye mukyalo oyo nali mumanyi era nga sister wange yakolayoko before kati yajja olwedde nze mumanyi ngamba banaye nsanyusa okulaba biki ngamba biki kati omukyalo oyo yasooka nampa ku mboozi ye ate sister wange naye yali yannyumizaako ebiboozi bye ebyamulemye okukola mu maka gaabwe ago bagagga nnyo be bagagga b'ennakawuka nga bw'owulira naye Adija okimanyi nti waliwo ssente z'ekibi ssente y'ekibi nagigulirako amaka galimu buli kimu ky'oyinza okwegomba mu bulamu obwa bulijjo omusajja alina ssente naye omusajja ekizibu kyalina ndowooza bakusaba ekyokusaadaaka naye ndowooza obeera ne options kuba bali sigamba nti batta abantu naye ndowooza ku mubiri gw'obaako kyowaayo ku mubiri like mu bulamu obwa bulijjo oba ku mubiri kuba omusajja oli alina ssente naye alina obudde bw'alina okwebaka ne bw'atalina kwebakiramu era bwe yeebaka mu budde bw'atalina kwebaka ekintu abanga ekimutuga n'alwana nakyo ng'alwanagana ogenda olaba simusa omulundi gumu kintu kibanga ekimutuga kyova olaba abagagga abamu tebeebaka era oyo omusajja alina emmotoka nnyingi nnyo zino zi truck ezisomba ebintu okuva ewala tukyusiza akazindaalo kaffe nga bulijjo kano ke kazindaalo ka HK Media mukamanyidde emyaka n'emyaka mwebale kutulaba mwebale kusubscribe nga tulina Treasure Care Products olunaku olwaleero obadde okyanyumiza nange ogenda kunkwatira tokoowe kati omukyala like mbadde nkyakunyumiza nti omwami oli teyeebaka alina obudde bw'alina okwebakiramu specifically nti obwo bw'alina okwebaka ssaawa weziggwako weyeebaka bimutugumbula bimutugumbula n'abanga agenda okufa paka ng'azuukuse then oyo omukyala gwe yafuna mukyala we yali wakubiri oyo mukyala kati nga yasooka yavaamu naye omukyala watuukira okulekawo amaka agatunula ng'omuntu n'agenda wabaawo ensonga kati ono najja nga muwala muto kati bali erisa oyo omukyala gwe yafuna ye yanyumizaako sisita wange ne yali abeerayo kati ekiboozi kyonna wekukifuna obulungi so issues ze balina oba sacrifices gye baakola ewaka waliwo omuti ogwo muti gulina okuba nga guweebwa amata buli lunaku baguyiwako amata baguteeka ku muti bagasa ku muti omuti tegukula naye tegukala naye nga muto bwe guti muto guli awo emabbali kati bayiwawo amata balina making sure nti temuli mazzi gonna era omuti ogwo we batagufukirira amazzi wabaawo ekituukawo kati nga buli 31 balina okukola saddaaka y'ente kwogwo omuti ogutakula muti eki
kimuli gwa mutugunda buli awo tegutegeerekeka kikola kigazi kinene nno nga sisita wange nze yabinyumiza kuba yakolayo gye yava alyoka agenda e Saudi. Kati naye nga bamuwa ssente eziwera ate kirungi nti balina omwana alinga mawube kati ebintu mbu byatulamu oyo omwana waliwo eyasooka kati omwana watuuka ekiseera n'afa bituula mu mwana omulala naye mbu yafa birwadde birala naye nze ŋŋamba byali byebyo so ne bituula mu mwana omulala naye omwana oli nga bamuyisanga kabaka ewaka naye ng'ali awo mawube tategeerekeka omuti baguwa amata basalira buli mwaka nga 31 balina ossala ente naye mbw akasenge ke baali batagula omusajja nga yalina okukagula nga buli lwayingira bwe bati ajjayo ekisawo ky'essente naye nga takitaddeyo kasita akola ebintu byonna nga walina obbikola kati waliwo ekyatwalanga abakazi b'oyo omwami kasita ebisawo bya ssente bivaayo ng'ajjayo ekisawo kati mweyo luumu nga mubaamu ettaala like eba terina kuzikira omusajja yekka yalina okuyingirayo mu dining bwe bati mu ddiiro mubaamu entebe ng'omuntu yenna talina tutuulamu ne bwaba mugenyi ekyo omukazi w'ewaka olina okuba ng'okimanyi nti mubaamu nannyini amu like wabaawo atudde naye musajja yekka yaba asobola omulaba yakola emikolo egyo egy'obugagga omulaba kati kaakano akajjangamu era omwami oyo yawasanga abakazi naye nga bagenda kati ono omukyala ye yanyumya nti batuukanga time nga muludde nga mumaze n'oyo omwami nga mwaka mulamba kituuka ekiseera jjukira bakuwa emigundi 2 bakuwa amajini 2 kubaako omukazi n'omwami kati omwami bw'aba asiimye mukyalawo wadde mbomwebakako naye bw'oba osiimye mukyalawo wa lino ejjini ekazi wadde naye byonna bijja through seduction like omusajja ono aba alaba ejjiini linene ekaze era nga lyekola obusolosolo ng'omukazi yenna nga bw'oyinza okukola okusedusinga omusajja okwebakako kati noono waabeera omukazi kati bw'okemebwa bwe bati omusajja n'ogwa mu laavu n'omuzimu oba nekino ekiri mu kuteeka mu mbeera ne weebaka nakyo obviously noono omwami alina okwebaka naki ne mukyalawo yes bwekityo bwe kyajjanga kati munaye mbu omusambwa guba gujja olaba musajja nga tandise omunyonyogera kumukwatira kola ki njukira yabiraba gwe tobiraba biki okitegeera kati awo we bava omusajja ne yekola ki kati mu kusooka neeno omusambwa omusajja guba gutandise okukozesa omukazi gujjira mu kifaananyi kya bbaawo oba weebase abanga bbaawo naye ng'alina amaanyi mangi nnyo agatali ga bulijjo kati bw'ogenda ng'ogenze okimanyiira bbaawo ne bw'aba taliiwo ogwo omusambwa busobola okujja ne gukweyolokera ne weebaka nagwo naye mukyala ali bulungi alina buli kimu naye nga obufumbo eri abukaaba era ye mukyala ajja n'akunyumiza oba tebagaana binyumyako simanyi kuba ye abinyumya tebimukosa oyo omukyala takirinaako buzibu abijja mu kamwa ke nga azze kunona ddagala ly'amazzi ŋŋamba nkubuulire owulira mpi ku mabinambu oba okaze ku olwo bannange treasure oyina embo nga tomanyi gye biva omukyala gyali kati oyo omukyala okumpa eyo story nga azze kungulako ddagala yampa ssente naye binene ebisika ssente mu ezo ssente z'abakuwadde naye aba takimanyiiko naye gye emisambwa gyabwe bwe gityo bwe ginoonya ssente kyova olaba omusajja ateekayo ensawo mu kasenge nga temuli ssente n'agijjayo nga mulimu ssente amagini gagenda gabba ssente mu bizinesi z'abantu era ye yaŋŋamba wemba nkuguzeeko ebintu ssente tozigatta nazizo era kubanga zonna ziyinza okugenderamu basikamu nnyingi tebazitwala zonna musambwa tegutwala ssente zo zonna gusikamu at least mugabanira wakati era mbu batagetinga nnyo bano aba bizinesi ennene
ab'omu kikuubo abasuubuzi nakugulako n'oteekamu ssente n'avaamu n'akakadde oba obubiri ogenda balansinga ssente nga teziwera kati nali ndi awo nekiwulirako n'omuwala omu ng'akyogedde ku social media nga simanye yajjayo ssente 7,000 oba mmeka oba yali nnusula kati omukozi agenda ozituusa mu dduuka nga teziwera naye nga ye yasembyogira muzibala aneeno nga ssente zibadde ziwera bulungi beba abamu ku bantu ababikola so ebyo ebiboozi biri common nnyo abaana babiina nga biri real awakana yatali mu business kati oyo omukyala kwe kukiŋŋamba naŋŋamba embanguze sente nga nyingi toziteeka muzizi mbwa ejjini we liba ligenda omukozesa nga mukalu talina mazzi limuwa siginetya owulira mpi ku mabina okitegeera nga gakola sound ng'omusajja anakukuba empi kabina naawe owulira nga kirwanagana mazzi gali nga gekyagala oyo omukazi yagamba awulira atya nga yeebase n'amajini okusooka engeri gye kyajjiranga mu bbaawe ng'akozesa amaanyi mangi yali akimanyidde kati ejjini lyajjanga omukozesa yawulira kintu kimulya nga takiraba naye force kyekikozesa ge gali amaanyi bbaawe ge yali akozesa before nga tekinajja prine kuba we byagezaako mbu okumweyolekera yazirika okumala nnaku 3 okay naye ng'omukazi anoonya ddagala ly'amazzi nga ŋŋamba tolaba eddagala lyange ery'amazzi likola permanent naye ye every after 2 weeks alina okunywa eddagala ly'amazzi byagala amazzi emizimu gyagala amazzi njukira n'okukyalira ensiko yali teyabikola bulungi ne tumuddamu nasika bulungi nga byagala nze mbasika mulongo ng'onoonyeza ssente manyawo nze omulimu kasita gubanga si gwa kutunda mubiri gwange gwonna oguzze ngukola kasita gubanga I respect you for that manyawo era mbasika ne bw'oba oli mu 40s plus mbasika 40s plus oba onaatera okufa oba osika kyekyo nati kinene ekyokusika waliwo ekyajjiranga kiri mu baganda basoga abo kati abakazi bangi ne bakula nga tebabiina kati bireke tewali interested nga kati wekinyikidde okitegeera najja oli mu business ate jjukira gy'okoma okula bikakanyala kati era omukulukulu wallahi omukulu simukyagi nga sente ze zimu ng'ono ali mu 20s like ombiri gwa gubeera gukaluba okuvaayo bannange okusikanga kwatuluma kapain katini nnyo naye obigumira tebikyaluvuddeyo naye oba ovuddeyo ngezinga ndaba twasika nnyo ne tuweza n'omwaka anti kati twakozesanga bintu twakozesanga kyoba ntengo ziruma obumuli bw'oku nsiko naye kati ffe tulina kapuling bakatabula nga kasobola okijjayo amangu era omuntu waba asobola okwesika asobola obyejjirayo yekka mu wiiki ejawo oba okola buli lunaku naye bano abatalinaako wadde ate ng'oli mukulumu ogenda kiwaamu ewiikisi 2 plus awo naye era biba bivaayo so omukazi najja ne muzika naŋŋamba mukwano nze kyonna kiri nti ndi mu bulamu bulungi kuba kati yeevuga ayina buli kimu guno omutango gwa bbaawe nti yasasulira yaliwo okubeerawo nti kwegatta ate naŋŋamba sex already mukola kati ki ekigenda okunzija mu bufumbo bwange kati yakita ekyokwegatta ne bbaawe yeegatta n'amajini balina ennaku aliwo lwe yeegattira ennaku ezooli n'ennaku ezoono naye kati ebyamaanyi bye yamanyiire eby'omusambu ambu kati ate bye bimunyumira okusinga bbaawe ng'ali ku nakyo era kwolwo akitegeera nti bbaawe talina ate ne bbaawe kati interest ntono kuba kati azina muzimu mu jini omukazi anange treasure care products oyina emboozi bali abo baaba babiri essajja nekkazi so yeyo saddaaka yaabwe naye balina buli kimu ate bagagga nnyo bw'otuuka ku kikomera weegomba naye nga woyingirayo oyinza obutafumbayo naye webatyo webafuna ssente kujja kukugulako ne bakusikamu era mwegendereze webakugulako ekintu omuntu yenna ng'akuwadde ssente nnyingi ne bw'oba oziggye ku mobile money sooka ozirekawo nga tozigasse mu zino endala otherwise ojja kunenya abantu nti bakubbye kumbe bo bagyeko ezaabwe
anagwe nga bajjeeko ezaabwe. so ebyo ebintu nze nalimbi wakana paka nga kituuseewo ku oyo gundi kati lumu namugamba muna ojja tukole n'amabina kuba omuzimu egwagalira ebigaaga amabina go tegukole ngamba nzija mwana mukomukaga talina figa ali awo omubiri mutono omubiri mwegubulamu so mukomugagga namuyita tukole amabina naye akasente ke baaba okatya namukuba batolako ezaabwe so wobeeramu obwo obulamu kati bwebikusanga ng'obadde muwala atakola ssebo obigumira buli kimu naye fe abamanyira balina okukola bawala otherwise buli kimu ojja kukikola kasita otuuka mu bulamu obulungi ng'olaba toyina gy'olaga wano we ng'olaba buli kimu kiri awo tojja kugenda kati ono kati we banava ku eyo leve ey'okubeera nti beebaka n'omuzimu bagenda ku leve endala kati baaba omwana omu yafa kati omujenne guzaala abaana omukazi ofuna olubuto simanyi obaana omusajja wamwebakirako yamufunisa oba mukazi ya mugundi simanyi kirabika ndowooza amufunisa kyovola abazaala abaana bamawube kubanga omuzimu gumwebakako ng'ali lubuto ne sente zaabwe zibeera limited toyina kuwe buli kaseera oyambe bazaddebo omusajja bamuteekako ne limiti talina kuwa maama we sente era alina buli kimu naye ate tasobola labirira bazadde be oyo ezo sente za sitaani zennyini entuufu tezaagala birungi sadaka era maama we ne bwamukubira ng'ali ku kitanda ne ku kikomera tajjako bali eyo ku kyalo n'ennyumba gye basulamu oyinza olowooza siye muzadde alina omwana e Kampala alina buli kimu naye nga kyekyo ekiriwo omusajja ekyo kyekisinga omuluma naye nga naye talina kyakukola yakyusa obulamu so mulongo bannange olina emboozi nga lwaki neewaayo nze gwolaba wali eri nga nkyasiika natandika okisiika chips nsobole okukyusa obulamu paka ate nga buli kimu nkiwa time nti wano kankikole ebbanga bweriti kino nkikole ebbanga bweriti nga nina kyenduubirirwa era baala abali eyo bw'oba weeyiya ng'oyiriba okimanyi gy'okoma okubeera omuwala omulungi alabika obulungi ate gy'olina okukoma obutanyooma mirimu kuba ne bw'oba osiika muwogo ojja kufuna abamulya oba n'abakyala abeegomba nagamba baaba okikola otya okitegeera ajja kujja akuguleko kati gogamba ogwo bandaba batya nga ngukola ogwo gwe gugenda okutuusa ku mulungi ate nga gwe boosi so temunyooma mirimu lwakuba ebizibu bye tufuna abawala abeekozesa oluusi okimanyi ne bandandoli batu like nze nabonaabona ku chips awo kimanyi nti nga neeyiya akafo ke ndimu nkaswasulira naye nga mbonaabona ne balandiroodi nga buli kiseera akutiisatiisa okugobawo ate keeko ka bizinesi akasinga okunkaluubiriza obulamu bwange okusinga nga nzize mu kizimbe nalina landlord natandika okukola by the way nga sinnatandika ntegeka kunoonya kifo waliwo omwami eyanneegomba ng'ali ku kyalaawo ng'alina ssente n'abaako gwayitamu naye nga nze olwedde nnina ssente zange nnoonya kafo omwami n'atuma omukyala n'aŋŋamba munaye ebesi nemugamba biki naŋŋamba naawe nga omanya abakyala muweeyo ku budde akuweeyo akasente akatonotono togenda naye ntufa neŋŋamba owaaye nga bw'agambye omugagga nga aŋŋamba ŋŋenda sasula ekifo ng'akwata ssente aziwayo ng'aziwa omwami yalina nnyini kifo we nnali nkolera nga ŋŋamba mukama weebale mukama akuwa omukisa nkyasaba mukisa enkeera nankubira essimu naŋŋamba totandika kukola jangu tusisinkane nkugulire ka display mwogenda oteeka chips saagala okozesa bucket konze kaŋŋende ate ebiseera ebyo nga simanyi kibuga nakakiyingira nenkwata boda naye ng'omugezi nga wentambula mbeeramu n'ezange ezinziza in case of anything nga ntambula ŋŋenda wa mugagga ssebo namusanga mu restaurant ng'atumisizza ebyokulya biki naye kubadde omwenge gwannema saanywa era nagusangawo saagunywako nendya emmere olwamala okulya emmere nga kanywedde munakambo kakasajja kampi era bannaye obusajja obumpi nga bunanaagira ate nga bwemasaka ali akasajja kaali kamanyira olwamala okulya like ng'amaze okulya emmere ye n'asituka si be babalinnyanga batatuuka wansi n'ayambuka
n'agamba waitress genda omumpitira oyo omuwala nze ng'omutima gwankubidde dda kati tuliridde wansi ampita waggulu mu luumu nkoleyo ki saagenda mugamba genda omugamba Joana ŋŋamba ekyaŋŋamba ne kajja ne luŋŋamba naye kati gwe oli mwana muto wenkukoledde ebyo byonna nensasula ekifo okulya obuli nensasula ekifo kati ngenda kukugulira ka display ngolowooza kiki kye nnyinza obutakukolera n'ogwo omulimu oyinza obutagukola nenkufunira edduuka akola ebikozi kusaana kwanze mukwano sijja sobola byonna obikoze neyanza naye sijja sobola kikola kati naŋŋamba oba oli serious muwala gwe okwesuubya emikisa muyisiŋŋanya n'emikisa bwe mutyo bw'oba oli serious nga tomanyi kyoyagala ndeka wano tambula ogende nga lowooza nsaaga nasituka ne ŋŋenda ne mmulekaawo naye adija omusajja kye yankola bwe nadda ewaka nze nasalawo kuba before in that moment yali yampa ekimenza naye nga nina ekyange nanyongera ekirala neŋŋamba nga yangulirayo obugatto nangulirayo ne ambulera ennene bwe bati zino ez'okukuba mukwano we nasituka ne mmulekawo bwe bati nenzira ewaka enkeera nze nentegeka ebintu byange nga bajeti yange bwe yali ŋŋende ku kkubo nkole nagende wa landlord namugamba oyo omuwala ave mu kifo kyange nakisasula naye nina gwe nakisasulira si yeye oyo omwami landlord nga mwami mukulu nga ndabira ddala mwami asobola otegeera embeera y'omwana omuto eyeeyiya n'ekirala ye gwe wajja n'omusaba ekifo in the very beginning ng'omusajja munnyonnyola buli kimu nga bwe kiri nga ndowooza nankwatibwa ekisa yaŋŋamba nkubulire byonna mbiwulidde naye kwata ssente z'omusajja omuwe nkuwaddeyo wiiki emu oziddiza omusajja jjukira awo omusajja ogwo obukopi ssente nakwata ssente ze naline eyali agenda tutandika n'obumonde bw'enkumi ng'ettaano oba omutwalo nagula nsawo nebeerawo nga siinaawo nentandika okukuba essimu awo nenkubira maama wange amasimu paka yagwa mu babanja neyeewola nensasula omusajja naye buli kimu kyeyangulira okuva ku ambuleera ekimenza amasigiri gaali gange yangulira kimenza ne gundi byonna yagamba mbimuddiza ebintu bye banayiga ye yali mukopi oyo weeyo bulenga omusajja oyo njogera erinnya lye waba oyagala ate nkulinako obuzibu munaawe nennemba naye akasajja gwe olina dduuka otunda cakala we batyo mbwasuubuza omusajja oyo yandisawo sente zange ku mwenda wambonyaabonya kwolwo nawuliranga obulamu buganye Kampala naye luckily enough nasobola okwesonda ne muddiza kati olwamuddiza ate nagenda ate nga musajja mufumba alina omukazi ewakalabika obulungi bitya kati neyeesoma oyo namala namwebakako neŋŋamba what nga mbiwulira ate mu balala naye abasajja oba lwaki baagala nnyo ekintu ekyo naye yampalana muddiza sente ze muddiza rent we naye nga mpalana nga olina olaba empalana y'omukazi ku mukazi ng'oli omusajja awalana nga mukazi olinga ng'eyamwagalira omukazi naye nendowooza biwedde nkonsentratinga ku mulimu gwange nkola naye ne wano we nali nkolera abakyala abaali bakolera ojjukira nali nkola ng'aliwo abakyala abafumba emmere waliwo baki kati nga bantambulirako nnyo mwana gwe mu katogo ako mu biki mulimu eddogo bro akatogo mulimu eddogo ab'abakazi baloga jjukira nabayingiramu nga simanyi kyakukola yadde kimu naye abakazi bandoga wayingira wava mu chips nodda mu katogo siri mu katogo nze nina mudala ano gwa chips naye bano bafumba akatogo eno emabbali tukolera naye kati abakatogo balogowa chips nekitegeera mwe abantu tebakyali akatogo balya chips adija abakazi bandoga bannaye nze simanyi wategera otya nti bakuloze tebabimanyi bagamba omwana akula nga tamanyi nti omuntu ayiriba nga mbubandoze kale nze nafuna omukisa ndi mulongo nze babirye kati ebyo ebintu bwe babikolanga byakwatanga bakozi bange
kuba natuuka ekiseera nze nakola nnyo banjagala nafuna nnyo feva mu bantu ab'enjawulo abayise naye kati ng'abansemberedde ate nga bampalana kati abakozi nalina 2 ebiseera ebyo nga benkozesa bano batambuza nowaata nze ensiika kupakinga naye nga bikwata abo waliwo we baaloga ttalo omukozi n'abibuuka nazimba bwe bati nadda mu kyalo naddamu owulira yawona naye ng'ayiseewo emyezi ng'ebiri kataafe mukazi wattu bingi bye baakola bwe balaba nga eddogonze nga nze omuntu terinkwata ne bagezaako nga wenyinyuka beera ekkubo bwe bati ne bakwata kasasiro ne bamussa mu disipule olesaawo essigiri ne bagikwata ne bajjaasa kati kwekyo ku ssigiri nanoonyereza nnyo ani ayayisiza essigiri yange ne mutegeera bwe namutegeera ne mugamba ebbisi sigiri yange njagala mu buntu ne ŋŋamba tonja n'ayomba mugamba nno ojja jimpa ng'obusungu bungi ku ebyo byonna bye bankoze gwe ezo bizinesi nga zaakaweerege ezo mba nzisobola nze atamanyi kuyomba mu like nti z'amaanyi eddogo eribeerawo kyova olaba w'obyesibiramu ennyo tokulankulana anti at the end of the day nawe ojja kuloga ate omuntu aloga takulankulana oba okusabasawo kati omukazi naŋŋamba tajja kumpa sigiri neŋŋamba nnono tandabanga nno nange ezivaako ziba zivuddeko bwe nannyukawo nga maliriza nabo bamaliriza nenkwata essigiri nenjiza eno sayidi yange mugamba eno sigiri gye ŋŋenda okukwatamu omukazi nankuba yali mukazi mukulu ng'alina n'abawala ate betwenkana nabo by then nabo ne bamwegattako kati yali ndoza alaba gwe tosaanira kuba mu kifo ekyo ng'alaba oli muto nga nwanisa kati omukazi oyo we yakikola samudiza enkeera ne ŋŋenda ku poliisi ne baŋŋamba ndeete ebbaluwa mu ddwaliro biki byonna ne mbikolako ate nga ne evidence weeri tibaakoze eki ate nga be bali mu nsobi kuba eyaŋŋamba nti ye yalina essigiri yange ng'asobola omuwaako obujulizi ngenda ku poliisi nenfuna reference nenkola ku bineene ebya medical biki ne bamunoona bamukwate mukazi we bamukwata oba landiroodi yategeera otya one yansesemya ssente ne bamukubira essimu ne bamugamba mulongo ebisi biki atutto gundi bwati ku poliisi omusajja najja kati nga nannyini kifo nga musuubira obawulirize kuba nali namuwadda complain nga talina kyakolawo mboze kutakati onyo omuntu atayogererako wansi kubanga nze sisobola kwogera nga mpoggana kati bwe twabimala byonna ne bamugamba nsasule kati ono Landi Road omwami n'agamba ye kaasasule kubanga tuli bapangisa be nendowooza akikoze mu mutima mulungi naye nga nali namuwadda complain nti abakazi bwe bati ne bwe bati bantambuliddeko nnyo bakwata kasasiro ne bamuteeka mu disipule bakola ki ne bakikola bwe bati nga talina kyakolawo ne bakwata ssente bampa $10,000 ngule essigiri ne bino byentwa process gyempisemu okubanga nkola omusango nkwano nendowooza biwedde nzira ku mulima enkero omusajja yaŋŋamba togenda kukolera wano okuggyako nga ssente ze twawaddeyo ku poliisi ozikutte n'ozimpa omusajja bamuyita mukiibi waawo Bulenga nga nkolera ku kkubo naye omusajja nga mpisa bubi ne ŋŋamba ye bali be bali mu nsobi ate lwaki atuuka kweyo nga bansasudde n'okunsasula neegulira essigiri yange gye baamenya ate mbu nkwate ssente nzibadde bannange omuntu watuukira ofuna ssente nga byayiseemu bingi nkusabira mulongo ssente ozifune nakwata ssente nga bwe bazimpa ku poliisi mu bulumi obungi like bali balaba bawininze after all bawininze ssente nzibaddiza olw'ensonga nali njagala ekifo mwe nali nkolera kuba nali nkifunamu ate nga nsevinga nze nga ne bwe nfuna emitwalo ejja kuba obumonde woba okola bulimu ssente by the way chips kati ng'olunaku ne bwe nfuna amagoba ga $5 making sure nti ena saving yes ate wenkola saving ne bwe mba nfunye $4.5 at least ndi ekikomando ne saving ena nga bwentyo bwenkola nga mukama mugamba at least mu myaka eja mbeeko kyenkola nve wano mu kifo
kati naye nenkwata sente nenzimuwa nensigala mu kifo nendowooza bigenda kuggwa naye basigala bantambulirako buli lunaku angobaganya oyo omusajja ABC biki ne ngamba omusajja ono kati nafuna chance nti oyo omusajja si ye yali nannyini kifo omutuufu naye waliwo landlord eyali ku ntikko kati ne mukama nanyamba mba nsiika byakulya landlord oyo ngazze okusolonza sente za rent eza rooms nga si yalonda zinene ez'okukubo nga mulaba nga ngulako chips nga ngamba how are you biki nayogera nange bulungi kati nga yalaga nti yali yandabira dda nangamba webale kola ndudde okula nga nkulaba waneeno mugamba kati awo nange nengamba kanyanjula ensonga zange ABC nga mugamba taata naye nina obuzibu nfo kineeno bannwanisa waneeno bakozi bannange bampisa bubi ate ne landlord tafaayo ate naye ayongera kukola ki kumpisa bubi ne mubulira story yonna nangamba kwata enamba yange nja kukubire onkubireko enkya nkubuulira ekiddako ngene nkwata enamba enkya we bwatya ne mukubira mugamba nze mlongo ABC nangamba kale jangu wano tusisinkane nakwalabye jangu wano tusinkane ebyo byonna bijja kuggwa nga ngamba mukama webala osanga nnabeera nfo mu mirembe ati omusajja namusisinkana namusanga nawo Mengo ng'alina akamotoka nga omanye emmotoka z'abasajja abakulu enkadde temuba esi akuyingiza asibyewo mbu munyumiza omwemboozi n'otuyana tinga mugamba naye sebo abasajja abakadde abakulukulu kale si mukadde naye ng'akuliridde mu myaka ate nga n'emmotoka nkadde temuba esi ate bubaamu like akaswa kakulu tebasobola teekamu perfume obviously nga ez'abavubuka kati emmotoka gy'oyingira nga ewunya kalalume ng'akaswa kalimu tekasanyusa n'endabirwamu tezikka n'olyoka olaba embaga namba bannaye treasure mbonyeebonye omunaku alabye naye ng'ekifo nkisasula kyova olaba nze nkugamba omuwala yenna wootuukira okukula mu myaka egy'okwesalirawo olina okuba nga olina amagezi mangi okuba nga tokosesezde like yonotiza mubiri gwo kubanga nze ono landlord lwaki yali antambulirako mweyengeri yali afa kinange behind waliwo ensonga ze then kati ono gwensuubira nti agenda kuntaasa ate nga ye mulabira ddala Pro Max kati weyampitamu olwo olumotoka nanvuga nangamba kati tugende twogerereko eno gye ngenda okutwalako nze kale nga ndi bwenti ng'avuga emmotoka we yapaakinga simanyiiwo nze nga mmanyi wensula nawe nkolera nga sitambula nga sigenda kati oyo mwami weyasibira awo like mbu twogere nga maaso ga lodge yali guest house era kati akamotoka jjukira akasibye ndi mulinze natuyanye ddawe yalaba nga ntuyanye yabanga asesa azigira bwe bati n'engalo nno kuba wamubuuza nti bosi tulaga weeno mukwano amagezi nga omutima gwangamba ekintu ekimu beera mugezi kyonna ekibaawo tebagenda kukukwata byampaka naye ng'omutima gwankubidde dda nga siina kyenyinza mubuuza mu kaseera ako nga mpulira buwulizi busungu nzize kunnyamba ate naawe ompisa naye bosi oyo landlord bwe yantuusaawo nga ngamba naye muwala nze gwolaba bannange njagala nnyo abaana abato nga bakozi mwana gwe ng'oli mukozi nali nakulaba dda n'ogula chips ezo nga njagala kwogeramuko naawe naate bwe twayogeranga era olaga nti oli mugezi n'oŋŋamba ensonga zo naye ebyo ŋŋenda bimala ate nze awo si we nkwagaliza njagala nkweruumu ku nnyumba zange ko nze neeyanzizza kyogera we kisembera gunkwatako ngamba ate tubadde ki nangamba naawe nze nkwadde offer buli kimu ngenda kikolera naye naawe olina okubeera mukyala wange siyinza kukuyamba nga ate olina okuba mukyala wange gwe toyagala bufumbo toyagala makaago toyagala naye omuntu agamba ofumba amakaago alinga jjajjaawo naye abasajja tebaswala kati mukaseera ako nga ngamba nkole nti atuli mu kamotoka kafunda ansemberedde njukira abasajja abo empala aba yagisimuludde dda maama ng'alina obwangu baba abasajja abakulu batambula tebasibye empale wabeera yekka mu motoka
baba olubuto luba lunene vane ku lubuto ebiseera ebisinga babeera ne semanengene nga yalebera nga kati buli waatuyana awulira omuliro wansi kati ensonga lwaki babeera finga ne zipu bazisimuludde abasajja abakulu gwe kyegendereze era nga experience yonna ng'empala agitadde nina experience lwasonga ndi ku ground kati munaye omusajja ate empale yagisimuludde dda egundi yatandise eddogira bwe yalaba nga atandise okunsemberera nga n'empale agisambira ddala agissa neŋŋamba kati nina kukola ki mutima neŋŋamba bwe mulwanisa simanyi kyayinza kuzzaako mu kaseera kano naye kaneefuule nti ndi mu mbeera mbeeko kye mulimba era kyekyantaasa we yasembera bw'atyo mukwano ne mugamba naye ekituufu njagala okunnyamba era nsanyuse naye oyagala kwegatta nange lwaleero ko yeye kyekigaana ko nze yinga tetunaba yadde okgenda ku musaayi oba ki naŋŋamba nze kati nkulaba n'enkwesiga naawe omulwadde abeera nga ggwe kati ate ye gw'omwesiga mugamba kale ekyo kiyinza okubeera bwe kityo naye olaba otya we tukikola omulundi oguddako nga ndi mu nsonga n'agamba okakasa ngira tulabe kati nange yagira tulabe nga njagala kulaba obusiru bwe bwenkana nenkwata nange olugalo nenteekayo ne mugamba tolaba nga muyisa ku mumwaga kituufu kati ndowooza oba yalaba kikuba tekyali kituufu nange nabulwa nsonyi busonyi nange ne muteeka ku mumwa ngamba ekituufu oli mu nsonga kati tugenda kikola tyanga nange neefula alimu sebo nze mbadde mugezi from the start nga ojjanga oli musiru nkuleka mu busiru bwo nenkuyitako ekyo kyantaasa ogenda afuna sente ogenda gaggawala ekyo kyantaasa era namukola bwe batona ngamba naye bebi nze kyemmanyi obadde tosobola kundeka mu mbeera eno ate n'ekirala omuwala yenna kati olaba nali ku ground nga ntambuza chips naye ng'ate omusiru ayinza okulowooza behind chips tenina ebirala byempisaawo okitegebanga endabikayo kati abasinga balowoolezanga mweye engeri tyoba ayina emirimu emirala gyakola gyeryamu chips tezisobola mulabira n'alabika bulungi bw'atyo ate jjukira nze nayagala nnyo obunene ng'omubiri nagukola dda ze nafuna akasente akasooka nasooka kukola amabina ipsi n'entumbwe nga nyambala maama nnyabo kati nga n'ataagule ajja wakiri ayogereko nange nali ndabika bulungi kale kati njagala tugenderewo ku products ze z'olunaku olwaleero ndabye ku kakofi kano ak'abakyala kino kiki bino kana akakerenda kakola amabina ande kakola amabina kano era eno ye hot cake ndese hot cake zokka nti omuntu ne bwakatwala kokka asobola olaba changes mu mubiri gwe yes kati kano ebiseera ebisinga nsobola okukombiningira kano ne maka naye kano kamaanyi nnyo era abakyala abasinga najja n'atwala full dose muwerako hot cake yange eno mukola amabina wansi then ate buno busala mubiri also mabina kati bino bye tuyita package nti tukombininga products ez'enjawulo ne tuzikuwa yes novaayo mangu era obadde okyangamba amabina kano kati kano ka hot cake banash era gwobeereyo nze nsaasira na muwala ng'oli mutono nnyo kale beera mutono nnyo ng'obigula bina balyevumya naye bagaagala okitegeera osobola osigala ng'oli mutono naye ng'eno ng'olinako ebbina nosanga ng'oluusi kakaluba bwe kati kuba nina ne cream gye nsobola okuwa n'ogonda ejjamu ebituli mu kabina abalina entumbu ezeesiba ebyombi malanga kati bano abaagala osala omugejjo eneesala upper body then kano ke ka hot cake wenkakombininga ne package yo toyinza kumala weeks 2 nga tosaze at least kilos 10 within a week wiiki ogimanyi okusala kire abamu asobola n'okukubira n'agambya nsaze 15 so omubiri gugenda but ensobi abasinga gye bakola nga baagala osala omubiri gutagenda sobola okujja n'agamba peze ya trendinga nnyo nga bagamba asala n'atwalako kokka nga bamugamba mukekasala n'agenda n'atasala
amazima kano tekasobola ssala mubiri just olaba nti appetite ebuze otandika okufuna like ekibugumu otandise naye era tewabaawo results z'amaanyi ng'omuntu akombayininze products zino n'atwala package era nze abange mbakubiriza nnyo bw'oba oyagala results twala package okusinga akamu n'oba otatwala full n'otwalamu emirundi 2 mu eyo full package n'otwala 2 olaba genuine results. Okay. Kano kachi. Then kaneno kano kabasajja. Katono. Bakaita katono naye kamala emyezi nga 5 ng'omusajja akakolesaako. Mama nnyabo wakwata ko nga akataddeko yesimu yange nande njajji kulaga message nga oba tuvudde ku gundi oba njikuwe kati. Kano ko omusajja ne bw'aba ayagala kuma kando ng'ezikira alyokasamule kano. Akakutera wa mukamusanga kongo oli mukalu kolo olunyumya kalwawo nnyo ate n'ekirala kafaminga waliwo abayimuka nga bali soft kafaminga noberanga gukaluba bulungi so kano nako kakolerawo naye tekali permanent kakutambuzaako emyezi nga 8 then ate kano kamutambuza emyezi kano ka myezi 5 kano ka myezi 8 kati kano ke kagukola ne gufuuka essasi oba effumu noyima bwebati nokola akawanga kawaya nga wennawe n'emisiwa gyereze akawanga kawaya ya akawanga kubeera nga emisiwa gyonna gizze noyingira muntu ng'oli very straight like this batoli mu byakugonderera so ke kano okamassaging just all around wayayo nevayo bulungi ng'ekaluba zino baziyita nene stop capsules za kumiramiremu n'amala wiiki namba nga alyoke mu performance so baddiyanze ebirungo nabibaleetedde temwekwasa mbw amaanyi matono nina stress ne bwoba ne stress kasita okozesa products zino eno stress evaawo nodda engulu n'owulira appetite nga nnyingi ate n'ekirala biseera ebisinga binene ebyo akasabuni kaba nafiiza oyinza okwesanga nga gwe just stress nekutuulamu performance yo nekakkana ate oluusi nga alyoke then be pressure ulcers sukaali n'ebintu byetulya bituleetera oluusi okunafuwa then n'abakyala omwami tajja kujja akola ewayaye nga bw'ayima akola akawanga naye nga gwe oli mukalu oli mugazi tajja kunyumirwa binyuma nnyo nga naawe weefuddeko ne weeteekamu ya omuntu n'anyumirwa n'otabeera disappointment bano abasajja bamanyi kye baagala ng'ojja kugamba abasajja ne bw'okola ki tubaagala era tetusobola beerawo mbu toyina musajja naye kirungi nnyo omusajjawo n'abeera nga buli kye yandinoonyeza ebbali ajja kisanga akirowoozeeko nti okirina yes so nze product nziyina osobola okunoonyako treasure care products tusangibwa wano eno Kyengera but tukola deliveries abaana abali e Bulaaya mbakolera deliveries abali wano nkubira bukubizi simu n'enkuweereza wonna w'oba oli igwe ne bw'oba olwaleero lwennyini like ondabye leero naye ng'olwaleero oyagala kukakasa like kusula nga weegatta naye ng'obadde omala mu dakiika 2 oba 3 kisoboka nze ofuna products zange just no then nammwe abanene ennyo baddiya tusale omugejjo buli woogejje ennyo ate nabyo birwadde n'okufiiringa nti toli comfortable nangoye ezimu tezikunyumira confidence biki sale omugejjo nga tonnayitirira nnyo ate wonooyitirira gyokoma okugejja ne products ennyingi gy'ogenda okozesa oba packages ennyingi naye wotandika ng'okyawookoma ate n'osala guno oguliwo so adija bwentyo munaaye ennamba eri 0709 nkaaga 57 55 0709 nkaaga 57 55. Okay, tubadde ne Treasure Care Products yangamba nti abasajja muyisiridde nnyo okumukubiranga mukwana ene ennamba yakugula bintu bannange bukofi bubu naabulina mumuguleko ebintu so temudda mu kumukwana kandi weeziri ez'okunuuna kunywa so ebirungo byonna mbiyina ebyokwegatta ebirungi okugezaamu waya baddiya ya okugeza waya waliwo abalina buneeno tetubawulira baswiti mwongezeeko exercise olunaku oluddako ngenda babuulira engeri gye nnafuluma ekimotoka ky'oyo omusajja n'engeri gye nnava mu akakafo n'enzira mu kifo ekirala n'embalekera ekifo kyabwe naye abakyala mwegendereze basajja batukozesa oluusi nga talina waayinza kukutwala naye ng'akusuubizza
kati gw'ogenda ku bisuubizo by'omusajja nga woli toli comfortable ojja maliriza okozeseddwa ng'ate kyakusuubiza takikuwadde. Kale bannange nze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga sigenda kubanga nsukako wano. Assalamu alaikum.